naye nga ekisinga okutuyamba kumanya ani eyalese bino ebintu katugambe ntuuyo oba bintu ng'ebyo ewakoleddewo omusango. Naye ate engeri yemu gyesobola okukozesa okunoonyereza ani eyawaayo obutonde okuzaala omuntu. So bwe tuba tunoonyereza eno gye tuyita DNA, bwe tubagenze mu mubiri gwo tulina kye tuyita essel oba kati omuntu bw'obeera ng'ojjudde olina buno obuntu obumbi obusukka obusatu 3 billion cells, ate buli kanaku omubiri gwe gukola ki cells empya. Naye nga mu mubiri guno wali mu makkati waliwo kye tuyita nucleus, mulimu obutafaali buli peya 23. Awo mu makkati awo buli peya 23. Naye bw'okwata peya emu n'ogirambulula ebeera mpanvu nnyo, mpanvu ddala nnyo. Naye tukebera gonna nti tukebera buli wamu okulambulula buli tafaali. Waliwo tugenda ne tutemaatemamu ekyo mu lufuutifuuti kye tuyita short tandem repeat. So njagala mutegeere nti omubiri tugenda muli munda tusalawo wa kati bwe buno obutafaali bwe tugamba obuli awo mu nucleus buli peya 23. Naye waliwo peya esembayo eno yesalawo oba oli musajja oba oli muki mukazi. Bw'olaba nti bujja mu peya ng'olabe buli wamu buli mu peya, kiba kitegeeza nti sayidi emu yava wa maamawo, sayidi endala neeva waki wa taatawo. Mukitegedde ekyo? Olugendo tulutambula. Kati eno ebeera nga library nga bw'onoogenda mu kusoma ebitabo. Ne tuggulayo ebitabo ne tugamba tukebera wano, tukebere ne wano, tukebere ne wano, tukebere ne wano. Naye nga tumanyi nti bwe tugenda mu kalooka ka library eno tugamba tugenze ku looka namba 10. Bwe tuggulawo sayidi emu eba evudde wa maama, sayidi endala eba evudde waki wa taata. Kati bwe tukola profile y'omuntu wano bwe tuba tusoma, soka ne tusomwa eya taata ne tukubaganyamu sayidi eya maama. Kati kano tuyitadde under the microscope nga tukubisizaamu emirundi 4 okugezaako okulanga bwe kafaanana bwe kati. Naye tukalambula ne tugenda ne tunoonyereza bwe twagala. Kati bwe tuba tutuuse ku library nga tusoma, tugisoma tutya? Bwe tukisoma kye twayise short tandem repeat. Nti ogenda n'otuuka w'omuntu n'osangawo nga waliwo ennyukuta bwe ziti nga ziddiringana buli emu. Kati ku sayidi emu n'abeera nga ziddiringana nga za mirundi 8, ku sayidi endala bwe ziddiringana nga za mirundi 9, n'ate walala wayinza okusanga nga omu ng'alina waddiringana emirundi 10. Kati lwaki tuyita short tandem repeats? Kubanga ze tubala ne tugamba nti kati ono asooka ku kitundu ekyo profile eri 8, onaddako profile eri 9, onaddako profile eri 10. Naye nga ekitundu kyekimu kye tukebera, naye nga okuddiringanamu kwa njawulo okusinziira ku muntu yennyini. Abakayingira be ba Government Analytical Laboratory era yakayingira wano. Kati bwe tutunuulira bano abantu ababiri, bwe tugenda ku kaduukulu akamu tugamba kale katusome ki ekiriwo. Ono ku sayidi emu jjukira nti bijja mu pairs. Ku sayidi emu addiringana emirundi 5, ku sayidi endala emirundi 7. Kye tuyita profile ne tugamba nti ku location oyo ali profile 57. Naye bwe tutunuulira omuntu mulala ku kitundu kyekimu tuyinza okusanga nga profile ye eri 67. Ate awo bwe tufuna enjawukana y'omuntu omulala bwe tuba tunoonyereza mu byo. Naye ate bwe tuba tunoonyereza bya taata n'abaana,
kiba kitegeeza nti taata alina okuba nga yawaayo ekitundu ne maama n'awaayo ekitundu. Tujja kiraba mu kuddako awo maaso. So kati bwe buno tulina ebintu bingi bye tunoonyereza muno. Kati mu nucleus muno tulina we tunoonyeza emirundi 23 n'okusukkawo, naye ebiseera ebisinga tukola 2 n'okwambuka waggulu. Kale bwe tunoonyereza omu ne tunoonya ne tulaba ki kye tufunamu. Waliwo tunoonyereza gye tuyita Y chromosome. Tusobola okunoonyereza nga tunoonyereza abalenzi abafamire olunyiriri lwaki lw'abalenzi, ekyo tuyita Y chromosome. Naye ate tusobola okunoonyereza nga tunoonyereza lunyiriri lw'abakyala, kye tuyita mitochondrial DNA. Naye bino ebibiri tetubikoze ku luno. Tukoze kiri ekyokunoonyereza ani awaayo obutonde gabaganya. So bintu bigesookosa bino tubikosa nga abantu babuze kwatagana na DNA o paternity tests. Tubadde tukola nnyo ku bintu bino okumala akaseera, era tutaasizza abantu bangi, amaka mangi. Kakati omunnange Mwami Mubiru Andrew abagambi byonna ebyebikwatagana ne science, sigenda kuddamu nnyo mu bya science, naye ekikulu twagala ab'enju y'omugenzi Paulo Kafeero ne mikwano gya Paulo Kafeero. Ndabawo twali nga tusoma nga ndaba tugenda eyo mu theatre eyo, ndabayo Batuvale. Mwebale nnyo kubeera mukwano gya Paulo Kafeero, mbalaba mwebale nnyo kubeerawo family ya Paulo Kafeero. Paulo Kafeero yali muntu mututuufu mu ggwanga eno, era tusuubira nti bwali abeera n'ekiwumulo eky'emirembe. Nze njagoogera ku ludda lwa famire, njogera ku ba famire. Famire tugenda kuwaayo results zino. Mwagenda ne muddukirira ow'abakulu nti bannange tulinayo ensonga ezituluma nga ffe famire, twagala mujje mututaase kiki ekyo. Kakati sayansi, twakoze sayansi atuyambe okulamula ensonga ezibadde mu ddiiro ezikolagana ku famire yaani ya mugenzi Mwami Kafeero. Twagala nti kato kino kibeere nga kyekisembayo ekigenda okuyamba famire ya Mwami omugenzi Paulo Kafeero, abaana bannamwandu bategeere ekituufu ekivudde mu bino bitwakoze, era tusuubira nti kino kigenda kuba nga kijjawo obukwakkulizo bwonna n'enkayaana yonna ebaddewo mu ddiiro. Era twebaza abakulu baffe, twebaza Honorable Balaam yajja nayimirira n'agamba nedda tutwagala abantu kuttingana nga naffe tuwetuli mikwano gya Kafeero, baganda ba Kafeero, twagala abaana babeere mirembe mu maka, ne bannamwandu nabo babeere mirembe mu maka. Kakati simanyi oba ebivudde mu science obagambye oba tugenda kubagambira eri. Tugenda kubagamba naye nga bamaze okufuna ekyenkya. Njagala bafune ekyemisana buli omu amala okulya. Bwe bamala mpite pasita asabe, then awo tubagambe gwotuwa ebivo esayidi yo, noona atuwa esayidi ye. Bwe biba bikwatagana tukikubire mu ngalo, tebitaatagana tubagambe mubiddemu. Kale birina okuba nga bikwatagana. Kale weebale nnyo Honorable. Kakati ebyo tugenda akaseera kagenda kutuuka, mumanye ebivudde mu kukola DNA eno gye twakoze, era tusaba nti webeeranga nga waliyo obutawangufu mu maka, muddukire ab'obuyinza n'ab'ekika nabo. Ab'ekika bakola nnyo nno, era nze nsiima nnyo muno mu Buganda wano, jjajjange yakuta mu Buganda wano, nsiima nnyo. The clan system is very strong and it keeps the family
strong. Kakati nga wagambye badde njagala simanyi oyinayo kyoyogera katuno ne nga tumaze okufuna ekyokulya tujja kulaba ebigenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebale ddala for God and my country.